Amanya endoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX media. Omugole Bajjo akedde wa full figure nange bino bitandise okuntabula. Omugole Bajjo introduction yabaddewo ku this weekend. In fact ku Lwamukaaga wembera siri mistaken. Introduction yabaddewo ku Lwamukaaga leero Sunday. Naye omugole after the introduction tebagenze na mu honeymoon oba semani wane introduction naye bagikolera honeymoon oba okukyala. Naye tasoose kulindako even the weekend spending a weekend n'omugole omupya gwe twabadde nga tutegeddeko oba gwe yatulaze eggulo officially nga bali mu kukyala mu okwanjula kyoyinza okukiyita kyonna nga we kyabadde. Bajjo akedde wa full figure kumacha kubanga bino byemkugamba full figure ava postinga just within 3 hours sinti obebye bifaananyi bikadde si bikadde bya lunaku lwa leero tetumanyi wajalese omugole oba omugole bamulese ali musabuukuula bintu bye balese olunaku lw'eggulo ye Bajjo swi n'ayitamu mpaka wa full figure ate bali eyo ne full figure naye alinganga alumya omugole. Okusinzira full figure ngeja postinze alinganga oba gudde olutalo ku mugole awo simanyi nange naye ng'omugole Bajjo yakedde ku macha kubiteeka mu t-shirt ze paka wa full figure simacha genze labesa full figure naye full figure ya postinze n'agamba akedde ku macha wange kundabako nga ndeetedde n'obugoye omugole gwe twadde tasuubira na kulaba kolera at least obeera masavu obeera at least mudi mukulya ku mawolu keeke okukebera ebintu bye mwaleese we muti akisinga olina omukyala naye omukolo gwabadde gwaggulu Bajjo ye akedde wa full figure olunaku lwa leero ku macha kwegamba abeeteefuteefu okuwasa baserebu bannange nsuubira mulabye neera okukwasaganya serebu mwenna ne mukwasaganya ekintu bulungi nze nange kabeere nga yinze mukyala. Introduction yabadde ya yesterday ku macha okedde kundeka mu buliri kudduka wa full figure siganye muyinza okubeera nga muli bakyali naye kibeera kisusseemuko. Bajjo tukubya akavula ate osusseeko ne ku Daddy Andre kubanga ye Daddy Andre tetwamulabako weekend eyaddako ne mwezo wiiki ezaddirira paka wiki ezaddako after their introduction oba after their kukyala ne Nina Rose naye gwe okukyala kwabaddewo kwaggulu ku macha okedde mawulire neera uyo na full figure ate ng'omugole omuleseewa wembeera mugole osanga ebintu byonna bye wampadde bye waleese mu kukyala nze mbikwata n'enzirayo ewaffe omala kukomawo kukyala gwakubire okukomawo ewo ondeko otya mu buliri Bajjo obeera ondeka otya mu buliri Bajjo amazima ddala abakyala at least nange ero kampagireko ku bakyala olwaleero Bajjo kakoze tekaliyo naye nga sofa ekyo kyekiriwo Bajjo omugole akedde kusuulawo omugole ye n'agenda ate abuzeeko ku kyaliwe full figure tukimanyi bulunyo mbu full figure yalemerakoko ku nsonga za Bajjo n'omwana gwalina mbu ye wa Bajjo kati awo ngenda ngamba owaayi tomanya kyandibeera nga watu oba munange ye yayogera kyandibeera nga kituufu olaba olekawo omugole n'okeera wa full figure awo simanyi kigenda kudira naye gwe okumanya buli kimu kyona okunyamba kyekimu bami kusubscribing hano ku SMX media togenda kubeera nga wejjusa oba okumisinga stories onna waneeno ku SMX media ne updates amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX I sign out.